Mu kitundu kya story ne ekyasoose we twakomye nga sister agambye Guy nti olemedde ku kyokugenda mu maaso ne diiru zo ez'okugula dola ne bwazowulira mu bintu ebirala bibazze bamulabula. Ono n'alaga nti diiru agiyingira naye njagala kujjukiza ayingira diiru ng'agenda kukozesa sente za insurance ng'omusingo okufuna looni eri mu bukadde 5 agenda agule dola. Kankutwale mu kitundu ekyokubiri. Common sense is not common. Before ezo sente za dola nali namugamba ng'alaga ayina ebirooto bingi Mr. Soze ebirooto. Tugenda zimba mansion eyo ng'eriko erinnya lyange n'eriri embunga binene weebiti ng'omuntu agirengerera ngikale ennyumba yaffe yanjawulo mu z'abalala. Mbu nga tweyagala baneiba bonna nga batwegomba ayina ebirooto bye Mr. Soze ebyekyana ekito. Kati nga mugamba ebirooto byo nga bingi. How about kuba buli kanaku abeera ajjuza fomu ku mulimu gwe bamwongeza omusaala tebamwongeza. Ne mugamba how about bw'ojja ku kyeyo n'okola kuba mu abalenzi mufuna kasente. Nagamba ne Uganda bagaggawalirayo ddiya. Konza okay. I rest my case. Kakati tuba twakamala okwogera ekyo kwe kujja ddiiru ya dola ne mugamba oyo namugamba naye ne mugamba oba wangamba nti mu Uganda bagaggawaliddeyo ng'oyagadde tandika bw'oti bw'otandise. I wish you all the best. Ng'aluggwa Mr. Soze ono ye muntu ne bwe yeekoona akuweereza message nakugamba ddiya neekoonye. Akuweereza message hi ndi mu kuggalawo ngenda kunnyoka kati nfulumye geeti ninye piki ntuuse ewaka ngenze kunaaba zonna naziweereza. Kaakati kye nali nninda ekintu kimu kuŋŋamba nti munaye sente nziggyeeyo nzifunye tuutuno tugenze brother wange atutte sente munnange tuutuno tufunye obukadde bwaffe yaŋŋamba kabando kamu kaliko 10 eza dola mbu kalimu obukadde bwa Uganda 36 oba kwa 3 yes. Kati bo muzeeyi bamugamba zivaamu obukadde 215 so nga bagenda mujjirako ze baagadde. Kaakati munaye ninda olunaku teri kanyego olwaddako teri kanyego olwokusatu teri kanyego nempeereza musene nga nange naye ng'akuweereza zi good morning ningaba naye sente za insurance mwaziggyayo mu banka temunamanya sente za looni ze weewola. Nangamba naziggyayo nziggyayo naye ngendo ziggyayo ng'omukadde ate agamba ayagalayo sente nyingi. Nze I lost interest nembivaako konze oh really tiye nabivaako nga enkyamuka gye yali akyamuse luli Mr. Soze n'enjogera gyayogeramu kati nga kirabwa n'ayonka aliwo ekitali kituufu nga mugamba bw'oba tewazikola ki tewaziwaayo then zizeeyo mu sente zo zibanking cause we bali bamuwa looni bamuwerako interest yalina okuzaayo nga kuliko interest. Ne mugamba zizeeyo nga interest tekola ki tennabeera nnyingi. Ngamba kituufu oli mutuufu ngenda zibankinga. Mr. Soze siinaayo kirowoozo nti nno ngenda komekereza obulamu bwange n'ono omusajja sikirina era bino byenkola n'ono omuntu siina we ngenda funiramu nedda just nze nakitwalanga nze neŋŋamba osanga Mukama ayagala kuyitira mu nze mbeeko wentuusa omuntu ono. Katono nnyo omwagala tukyagenda mu maaso naye nga bwe nkutegeezaako ku bannaffe aba Dembelyo Airport Pickup ova bweru okomawo Kyaddondo tewandyagadde kutuukira mu famire y'obutereevu 1 tujja kola ogw'okunona ku kisaawe Dembelyo Airport Pickup tujja kunona ku kisaawe tujja kutegekeraawo okusula
obeere safe mu kifo nga ddala kyekyo ekikuleetera okuwummula oluvannyuma lw'olugendo oluwanvu, oluvannyuma lw'okuleppoka here and there n'ogamba njagala mpumuleko then male zisinkane projects n'ebindeese e Uganda mu butongole. Eddembe lyo airport pickup ejja kubanga ebimala. Madam Nancha Beatrice ayongera okutegeeza ku bufo buno obusufu bwenzikiriza nti obwetaaga. Obujuko mulooza mulaba estate y'ebujuko ettaka likyali ddene naye bali kutwala ploti speed olwayo tugenda kufuna ploti. Ndowooza neighborhood ogiraba vyo giraba. Olaba amayumba agali wano, olaba enkulaakulana eri wano. Kumpi nnyo n'ekkubo toweza kilomita 2 eri kilomita 1 n'ekitundu okutuuka ku estate. Siinayo kirowoozo nti nno ngenda kukomekereza obulamu bwange n'ono omusajja, sikirina. Era bino byenkola n'ono omuntu siina we ngenda funiramu, nedda. Just nze nakitwalanga nze neŋŋamba osanga Mukama ayagala kuyitira mu nze mbeeko wentuusa omuntu ono. Kuba we naamuleka mu bbanga nkakasa essente zonna zadde akola mu bulamu bwe. Abantu abamwetoolodde bagezi be bafunamu ezo ssente. Mikwano gye baganda be because they know him. Yensonga lwaki mbadde nkyamulemeddeko Mr. Sozi. Mutuusa kuba akoledde bingi ebyekisa. Ye muntu n'oba olina emergency kino omutuukirako. Ayinza n'okuga siinawo ssente naye kanjirire. Kakati ku lwekyo ne ŋŋamba ku lw'omutima omulungi nange kankole. Kuba bagenda mukozesa olw'obwongo obwo obunafu. Bansonyiwa okugamba obunafu naye nga bw'oba oyogedde naye Mr. Sozi tekikwetaagisa kubanga watuula P7 okumanya nti obwongo bwe bunafu. Kati munnaaye tokomawo wano nga mugamba ssente zibankinge. Nga ŋŋamba ngenda zibankinga naye sinafuna budde ate ennaku zino nkola nzekka. Agamba akola yekka amanyi ofunayo obudde n'agenda mu bank ku by'emirimu. Avaawoko nagenda mu bank, avaawoko na meeting aba suppliers, naye yagamba nti nno tafunye budde bugenda ku banking ezo ssente. Namugamba you fix o banking ssente ezo, nangamba ye. Ne wayita ennaku endala nga 3 ne mugamba ssente wazibankinga. Mbu sinafuna budde, ezo ennaku 3 ezayitawo mwalimu n'olunaku lwa off. Nangamba sinaziteekayo ku lunaku lwa off nakola hafuddeko nze what happened to the rest of the hours zino ng'ovudde ku mulimu. Naasirika. Omutima gwange nga guŋŋamba ono nno gayi bamufeera ssente zino alabika taziyina. Nga muwe ebbanga 10 days nga ziyitawo zaweddewo Wednesday eyawedde. Nga 10 days zigwako kati ku Thursday nga muweereza message nga mugamba ennaku 10 zaweddewo okuva lwe nagamba okudepositinga ssente ezo. Did you deposit? Kati nabimuweereza tali online nga nteeka naweereza nnyo did you deposit? Mbadde nsaba ompeeko ku bw'oba ozina mu cash njagala nkwatirewo ka video ng'ozindaga nti zizino mu cash. Bweziba wawa depositinga mbadde nsaba ku bank statement. Bw'oba nga ziri ku account mbadde nsaba kulaba ku account balance. Kati agenda kudda online ng'asangako message era namugamba onansonyiwa akajanja okuba nga kalubiriza obulamu olwa ssente zino. Ssente si zange naye ku lw'obulungi lwo mbadde njagala kubeera concerned nnyo ku zino ssente. Nangamba ngenda kukubira kati nga akuba ekiro. Mr. Sozi twayogerera like 40 minutes nga takonya ku kigambo kya ssente. Ndowooza aba ayogera amanye ayogera. Mr. Sozi nze nono omuntu tetulina mboozi. Akuba essimu n'akubuulira abamuwalanye n'abamweteze kati mba nsirise nga mpona buwunyi sometimes mbazanya game. Kati yayogera anyumya kiri akasana we kabookya gondi ekyara ani mukozi munne boosi waabwe ani nga nsirisa mpuuna buwuunyi.
Nangamba ng'osoundinga ng'omunyiivu ani akunyezeza. Ne mugamba wakubye essimu eno nga tugenda kwogera ku kya ssente naye tonnakinyegako. Ssente ziri biki? Odya nange. Kaakati nina brother wange ono omukulu omanyi adiringa mu byembaawo. Simanyi brother adiringa mu byembaawo tamuŋŋambangako bwe yaŋŋamba wamwanyi. Adiringa mu byembaawo kakati yajja wano luli aŋŋamba omanyi nina embaawo ze mbadde nsuubula mbuzaako ssente bwe ziti mbadde njagala ompole. Ne mugamba brother we yamanya atya nti nolina ssente? Yali tamanyi naye yajja buzzi n'akaaba ne ŋŋamba waaye kamuwole naye ajja zisasula. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda ffe ansa tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin, tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa ebbanda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda abeesugwa mu nsika ya furniture. Kati yayogera anyumya kino anyumya kiri akasana we kabookya gondi ekyara ani mukozi munne boosi waabwe ani nga nsirisa mpuuna buwuunyi. Nangamba ng'osoundinga ng'omunyiivu ani akunyezeza. Ne mugamba wakubye essimu eno nga tugenda kwogera ku kya ssente naye tonnakinyegako. Ssente ziri biki? Odya nange. Kaakati nina brother wange ono omukulu omanyi adiringa mu byembaawo. Simanyi brother adiringa mu byembaawo tamuŋŋambangako bwe yaŋŋamba wamwanyi. Adiringa mu byembaawo kakati yajja wano luli aŋŋamba omanyi nina embaawo ze mbadde nsuubula mbuzaako ssente bwe ziti mbadde njagala ompole. Ne mugamba brother we yamanya atya nti nolina ssente? Yali tamanyi naye yajja buzzi n'akaaba ne ŋŋamba waaye kamuwole naye ajja zisasula. Kati yakampayo akakadde kamu. Mr. Sozi ndi short tempered nnyo naye nebaza mukama nayiga okwekontrolinga. Bwe mpulira ekisungu nsooka n'ensirika. Kati nasirika nayita halo kwoli. Mugamba nkuwulira. Kati olwamala ne mubuuza naye olina emyaka emeka? Kasita awulira nga mubuuza eky'emyaka Mr. Sozi ngimubuuza nnyo njagala mujjukiza. Namugamba ngenda kugambanga ebintu bino bijja kulumangamu naye bijja kuposhinga okole nnyo. Nakimugamba dde ekyo. Kati bwe namubuuza emyaka ndowooza ategeera butegeeza ekiddako awo nangamba ndi mu 3. Nze mbadde nsaba ombuulira 3 mu mmeka. Nangamba 3 konza 3 okuva 2023 we watandika okwogera nange ebiri serious paka kati obadde olinawo enkyukakyuka mu bulamu oba tolina? Nangamba y'amaanyi bannaye nze nkwebaza ddiya bannange. Ne mugamba y'amaanyi. Ne mbuuza byonna by'otuuseeko mu bulamu obibaddemu naani? Nangamba naawe koza wabaddewo muganda waakuliko nti nedda. Ne mugamba before ng'okyabeera mweri ennyumba ye yaliko akatanda kali walina baganda babajja okukyalira nti nedda. Ne mugamba kaakati bino ebyo ne mubuuza luli walinga okola ssente zo zaalaganga wa? Nangamba naziwolanga. Ne mugamba 2024 bwe wali weetaaga ssente kube wawola ssente baakuwola nti nedda. Ne mugamba olinayo omuganda we yakuwola ng'ate baalina bweru nti nedda. Ne mugamba kati gwe amaanyi ogajja wa agawola?
agawola baganda bo abatakuwola luli kyo kituufu ddiya naye agenda zizza ne mugamba obulamu bwe obadde okola watandika okukola bbiri. Mr. Sozon omuntu yatandika okukola olwava ku ssomero yatandikira ku Serena Hotel ekigo gye yatandikira okukola 2014 ne mugamba emyaka gy'omaze ng'okola olina kaki n'asirika ne mugamba ebbanga ly'omaze ng'owola abantu ssente awo nno obusungu nalina bungi n'enzijayo n'eya ploti ze yagula ne mugamba wagenda ogula ploti wagula decimal wali tosobola kukwata ezo ssente n'ogenda eri ewammwe eno gye badda ku Masaka Road n'ogamba mama wo naakunoonyezayo ploti 5 ku 10 nga ya millions 3 wali tokisobola kuba Mr. Sozera na zino decimal ze yagula za ndagaano si za kyapa ekitegeera bannaye nawulira nga njaka nga ngenda kufa nga mpulira era namugamba sigenda kwogera bingi naye ekituufu nkumaze ne mugamba asemba ddyo bankinga ssente mu hardware n'asirika. Nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa. Mwebale twesiga mwebale tuwagira. Ku Masi's Quality Beddings tutunda ebyomu kisenge ebyenjawulo ng'amasuuka, ironing boards, tutunda curtains, tutunda bed covers, tutunda door mats, tutunda amatawelo, tutunda pillows, tutunda wardrobes ez'omu kisenge, night wears, air furnitures, ebitebe by'omukka, emifaliso egy'omukka, carpets tuzina, byonna eby'omu kisenge fe abadiiringa nabyo. Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa opposite stage y'ekyebando makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station. Enamba y'essimu erine ku WhatsApp eri 07872198. Kakati ku kyenabadde mbanyumiza ekya wallet wano ku doola bwe yaŋŋamba ebya doola natayipinga kuba yali akozesa typing natayipinganga bingi byonna bye mbagambye ebyo omugamba abafere biki nali ntypinga bitayipinge kati ate nze sitypinga paragraph ntypinga ka short message kati zibaako nga ziri short naye nga nyingi kati ndowooza bwe yava ku ssimu brother we n'akwata eyo essimu n'asoma ezo message nga mugaana ddiiru ya doola oba mutima gwe n'agamba ono yeeyita ki n'agenda mu chat nagenda nga scrollinga waggulu n'asanga kali ka message aka dear don't use the provoking word simanya biki ndowooza kati yasoma eyo message mbu my brother ayinza okuba yakoze ensobi n'awuliriza audio eziriyo waggulu audio ezo mwe mwali nze mugambe tanja Samira ate gamba brother wonze simwagala brother nampeereza message Mr. Sozi brother na replying kwezo audio nampeereza thank you so much thanks please endozo kukakumasha nansangako obo message kati ngono muterako question mark kwezo message ngamba banaye dear I'm sorry maybe my WhatsApp has been compromised nemugamba tewali agicompromising nagamba nedda ne wano batuweereza forwarding the message HR waffe bahakinze essimu ya WhatsApp nga mpeereza message simate mu reply nga tokola kyabagambye biki nemugamba gwe teweeraliikirire yo teri kye yabadde brother wo yeyakutte essimu n'agenda mu chat zaffe nanziramu ye ate aba yakikoze atya nemukubira screenshot ku message brothers ya replyinze nga ziriko ebyo don't provoke biki nangamba naye dia nakusaba zino ensonga za wallet tuzibeeko nemuganze ziziberanga ko brother we yabiziza nemugamba brother we ya replyinze kuno
kuba message zibadde zogera ku ye mbupereza ezo audio ndo za brother yamala owuliza audio nazi deleting ne mga sizina nze chat yange deleting eri mu data kati eno audio bubayo naye nga bwetaaga bakugamba sorry this media is not available ne mugamba audio sizirina nangamba banaye naye nga abatisoseza bikibishi okwanta oti simetaliyo nemugamba nti yalabye nga akugaanira $1 kati mu bufunze Mr. Sozi mu kikandooza banzaalukuka sinnakiyingira kakati tukomawo wano mugamba ko yesimu yagikuba ali waka nga n'oyo brother we waali ne mugamba waneno wali toyinako olina baganda bo baali bajja ewaka baali tebajja ne mugamba wali toyinako olina waliwo muganda we yali akuyamba mbadde nga bonna bakujjako ssente bujja bwe yaŋŋamba mbunno ne Uganda abagaggawalirayo yaŋŋamba kati nga mubuuza goozize guno omwaka nga ŋŋamba agenda kola project emu ey'okulunda akasolo k'eggwanga ne mukwano gwe e Masaka. Mukwano gwe ali Masaka yalina ebiyumba yalina embizi yali e Masaka yalunda. Amala akole PlayStation ne brother we nga brother we yagikolamu ne mugamba kweje emyaka gy'olina gwe bw'ogamba nti nno nze kankole project eno yange nga yestandinze nga muntu omu ofa ne mugamba oli mukwano gwe ali e Masaka ogenda muteekamu ssente bakola ekintu kye bakola ku nnyaanya akugambe luce kumacha akugambe embizi zagudde mu swine fulu oba kyonna zaafudde kijja kwetaagisa okutegeka olunaku omugambe wiiki ejjayo naafuna off ngenda kujjayo nzirabe zijja kuba emirambo tewali ne mugambe era obizeemu mugabe no PlayStation ogenda kwata ssente oziwe ozitege mu brother wo wadde bw'okugamba nti luno olunaku tetwafunye bakasitoma ekyo Mr. Sozi kyebazenga bamukola all along yaliwo bali mukozesa bo bafunamu naye ye tafunamu asigala waali kyekyo Mr. Sozi nkikyembadde mufubako ku bulamu kuba wanaafuna nze nkakasa ajja funa omukazi omugezi sijja muyita muyayo omukazi ajja kuba mugezi agenda mukozesa omukazi akole like kuba nange wano wemba njagala Mr. Sozi nsobola omukozesa sobola musaba ssente ate oba opostinga bupostings Mr. Sozi nze njagala nnyo engatto closed shoes era nziyita mipiira nsobola opostinga omupiira gwange ku status najja nga agwira naza ssente mmeka nandigigulidde n'omugamba sirina kye ngenda gikozesa sigenda gyambala cause eno engatto zenyambala ezikola ndalamuko ate gira emipiira gyange giba gyakulya sappe namugamba asigenda gyambala kireke okitegeera naye nsobola omugamba nanterako ezo ssente kuba nze mubuulira ebbeeyi okitegeera nsobola omugamba za 200 n'aziteekako kitegeeza abamwetoolodde ekyo kyebamukola kyebamukola lumu nga mugamba yali ayagala gula ki beddings nga muweerezaawo bidduve biki bibed cover yagenda n'agula blanket zino blanket ezizitowa oba ozimanya ezenene ng'ezitowa ojja ebikano obanga yetise kilo meka kati bwe yagireetanga mugamba naye anaino ojja ng'okalakala n'ekiblanket ekizitowa kityo bibed cover ebiri soft ebiwewuka tebyabaddeyo ate we nakimugandooza ne kimutama ye nakugambye ono we muntu atasobola kuyimirira ku kigambo kye ng'omusajja tasobola kuyimirira ku decision ye gy'akoze mu bulamu bw'adicidinga ekintu n'ojja n'okigaana akivaako mu misinde n'akugamba so nno wamma ekyo ekikyo kye kirungi tasobola kwebeererawo ku kigambo kye tasobola kola decision n'agiyimirirako nedda gwe bw'ojja n'ogikuba tagistandingirako kukunnyonnyola bulungi bugiremu amangu ago aba agivuddeko ajja n'akugamba ekintu kino n'omugamba nedda mukwana aba tasobola yimiriranga musajja tasobola yimiriranga muntu n'oganze kuno ku decision yange kwesiva kino kye ngenda okukola biki kati olwamugaba ki blanket n'amugamba so nno wamma okay I suggest
deciding omuntu gwembanjiwa nemuga are you serious bwogitereka mu nyumba n'ogula bed cover endala n'osigaza blanket yo nga mweringa ne bed cover ogiyina ofa so nno wamma kirungi kati nga nekyamugambisa mbona agenda kuninda okugula ettaka yalina oluguudo lwe yasuggestingako okugulako plot namugamba nze nno olwo oluguudo sirwagala ye yali alwagala namugamba sirwagala nemugamba sirwagala nemuwa ensonga zange ku nsonga zange kwatava olwo oluguudo bannange ku nsonga ezange ye kwayongereza nti lulina kino naye nga mu ntandikwa ye lwabadde ayagala kaakati ye muntu ekikulu ekyo nti mwangu wa kumanipulatinga n'omugyamu ssente zonna z'oyagala so kati nali neewaddeyo omutima gwange neŋŋamba kamuyambeko at least abeeko nekyafunye mu bulamu kyatuuseeko cause emyaka 33 mingi nze sinnagiweza naye bannange simanyi nakumanya n'omugamba gw'oli mwana wa bulenzi olina okuba nga olina keweekoledde kino na kino n'akulaga oyo gw'olaba alina baganda abali ebweru naye ye musaalaba gwe waabwe kino kyabadde waka mbu balina family group wateekayo message tebamuddamu ye n'ayiwawo omubiri kitegeeza ne baganda be bamanyi weakness ye nti bwe banaasirika ye agenda kukikola abamwetoolodde mikwano gye kyekintu kyekimu kye bakola bamubalirawo bizinensi ng'abawa ssente kyekyebeeyi kye yakakola mu bulamu bwe kojja n'omubalira ekintu ye n'akuwa ssente mbu mukole babiri gwe olumala ng'omubikira ng'akivaako teyansindikira ssente ze eza TV yansindikira $65,000 naye kuba lwe yaziteekako last year mu July nga yakatandika naguno gwakatazinyegangako nze siri mulyazaamanya Mr. Sozi ssente ze nzirina siri mulyazaamanya siri mukumpanya ssente ze nzirina naye tazoogeranga nako wadde taddanga mukunyega ku bya TV ali okuva muganda yalwe yajja buli kimu kye twali tubala kyakoma kaakati n'akasente ke tubadde tulina Mr. Sozi yagamba ekimusavingisa ssente ezo ayagala ki kugula ttaka nga lya kyapa ssente zabadde agenda ofuna nzeerabiddemu kati naye zirayika ziringira millions 15 mu insurance ssente zadde ofuna abadde asobola okugulako ploti y'ekyapa abadde asobola ogigulako naye kati obukadde 5,900 tezikyaliko Mr. Sozi ssente ezo okuziweza yagwa walungi n'awabe neyerekereza buli kimu n'asasula insurance ey'okugwa naye olaba ssente bwe zigenze kuba ndishuwa Mr. Sozi ezo ssente teyaziwoze muganda we ezo ssente baazikuba mu bya $. Bazikuba kakati n'oba muntu kikaaki gwenga era namugamba nti tegedde leero nti you don't value your sweats entuuyo zo tozibalirira ssente tezikumenya kyekanga ozikola mbuzimenya buli naku nakuga nkomyewo nkooye ne mugamba singa zikumenya singa buli 10 okibala singa buli 10 okibala n'omugamba nange n'omugamba kola kino kati omwaka gubadde gutuuse July agenda lwawo ba June afune ezo ssente Mr. Sozi tezikyawera kitegeeza ekirooto kye ekyekyapa anyway kinaasinzira kuba okusinzira we yali ayagala okugula tayagala wantu wala nga kyalo nnyo okusinzira ku wali ayagala okugula ezo ssente zaali zimumala kati tezikyawera Mr. Sozi era namugambye kimu nkumaze nkutadde alinda banzemu okugamba mbu simanya gundi ssente za hardware gundi kino gundi kola kino
gula kino nkumaze mwate naawe dia tonvaamu bannange gwa ntegeera nkutegeera kituufu wanneebuuzaako ng'ogenda ziwola wemba nze nkutegeera lwaki tewangambako mbuno tukatuwola ono bwe namugamba sente za dola bagenda mufeera lwaki teyampuliriza namugamba ezo sente singa teziriyo ku insurance singa tegaali maanyi gange kubebeera buli luna Mr. Sozi namuteeka ku pressure ng'ogamba sente zange oba ngenda zifunako namuteeka ku pressure omayo wali ofunyeko ku motivational speaker ng'akwogerera mu kutu direct bwe nali nga simuwummuza akubira essimu ye n'alojja ebyo abamwekwanira bamwetega bakola ki abatamwagala ku mulimu bw'aba lobbirojja n'entandika wandikoze kino okitegeera ate mu buli kyemugamba okukola mugamba nina okufuna obujulizi nti okikoze bwe tubadde tutambula naye byatandika ku ssente bwe yazijjayo teyanyega nzirina ngenda zibanki nga sinafuna budde nzirina ngenda Mr. Sozi yoyo muntu wo kale yoyo gwe nagambye atalina common sense kuba Mr. Sozi bwe ntandika okunnyonnyola n'omuntu ebbanga lyenjogedde naye tiinise ddene natandika okwogera naye 2023 we natandika ng'oggyeko biri byonna kuba yaabala mbuno tubadde mweno relationship for 12 years oba 13 ye bw'abala okuva we twemitinga ku ssomero ye bw'abala mpaka kati naye nze ntandika okumuwa obudde 2023 ne mutegeera nga era nakimugamba nemugamba ensi gy'olimu nange gye ndi muzanjawulo nnyo nzanjawulo ddala nangamba ate etya nemugamba ensi zaffe zanjawulo simanyi batuyinza okukwatagana naye tawulira naye nawanise Mr. Sozi nawanise kati nengambako mama wange mama nangamba mbu nandirinzeeko mbunkedde okuwanika yagambye bambi mukwateko mulemezeemu kabeeko watuuka owanise mangu sooka omukwatemuuko naye Mr. Sozi mpanise mangu kituufu mpanise mangu ono omuntu akunyiiza n'owulira ng'obusungu bukuttattana nze siri musomesa amange ye musomesa asobola okugumiikiriza babeera patient abo boolaba naye nze Mr. Sozi kimala kyenfubyeko mukama tali gunsalira omusango kuba kino nze yakyeyama teri yakintuma tewali yakintuma nze yakyeyama naye kinnemye okuggusa I have failed nawanise nakkiriza kinnemye okuggusa bali ba brother abaakula ekikula ekyo abaakulanga oyo bannange tuulako mukati weebuulirire oli mwana wa bulenzi ogenda beerawo otya mweno nsi nze namugamba nze nali wamasa nemugamba we tunabeera mu maka eddoboozi lyange like lijja kuba ddene okusinga eriryo anyiiza wakulagira mu bufunze wakulagira ekyo kola Mr. Sozi n'omusajja yeerabira tosobola kubanga osiitana kuzimba muntu ng'ate w'olina n'okumujjukiza anti bye twayogedde eggulo aba tabimanyi leero nga tabiinaako idea nakikubuuza mwogera ekintu discuss something nolowooza kigguse ekyo kiwedde like tugenda kukola kino nakino period mukwano addamu kukubira nti akuba buli wiiki off ye addamu kukubira wiiki ejja ng'akubuuza ekintu kyekimu ng'omugamba de manyi we discussed this nekiggwa ate tukyogerangako namugamba are you kidding me nga takijjukira nze siri musomesa awo ziba zivaako mba mpulira kano kabikkukako
nga wamala essaawa nnamba ng'oyogera ku kintu kimu bwe kiti Mr. Sozi bwe kiti nga kikwetaagisa okuddamu essaawa endala nnamba oyogere ku kintu kimu Mr. Sozi tuba tunaatuuka ddisigega amaka g'osanga ne bagamba mbu omukazi waawe yaloga omusajja omukazi yayogera ng'olina okumunnyonnyola ennyo sibagambye nti no yali next of kin wange na traveling am October ntuuka eno nkola weeks 2 tuyingira November ankubira essimu nga ngamba kozi kati owezezzeeyo emyezi 6 konze namudamu nabulungi nze yakajja ndi mu weeks 2 enda mu wiiki ya 3 nedda tekisoboka gwe yagenda edda myezi 6 emabega tegigenda na 7 ne mugamba nagenda ddi ne muganga tonnafa ku lwe nagenda gwe wajja ddi okusayininga nga next of kin Mr. Sozi yangamba oba yajja mu gwa 3 ne muganza ogwokusatu nali ku kyeyo nanga ndowooza gwa 6 ne mugana nali ku kyeyo guno aba gwa 7 ne mugana gwo nali ku kyeyo kati awo kitegeeza gwa 9 ne mugawo badde ekyo gwa 9 nali naakajja Mr. Sozi nze oli omuntu tebamunyongera bw'agesseeko kino ekyokuba nga tuzimba wazimbulula nempanikira ddala nawanise sijja musobola kamulekere yenna gwali tomero baba bamukozese mukama naye tali gunsalira bannaye tali gunsalira byebyo Mr. Sozi byenjagadde osharingako nammwe webale tuweereza bannaye okunyumya si kwangu era Mr. Sozi osaana gukopo guno ogulabo gulweyite gusemalaabo guno ogukopo gwe bagaba mu Premier League okwogera n'omuntu nga takuli kumpi awo tewali wemwekuba bu high five tewali wagamba nti otyo si kyangu ndono olutalo sematalo naye nga webale tuweereza abaagalwa sister webale kutunyumiza ku bulamu buno byengenda okwogera tebiyamba gwe kakati gwe relationship eno abantu kye bataawulidde kye saataddemu naye nga mu original mwekiri sister yakoze disclaimer n'agamba njagala babuulira ng'atandika story n'agamba omuntu gwe ngenda okubanyumizaako saamwagala simwagalangako ate sikkiriza nti buli kyenkya nga mwagala n'atandika emboozi obulamu oba comment zenjagala okukola ate nzoolekeza omuntu oyo olwaleero nga yeekanze nga ali mu relationship ali mu laavu n'omusajja bw'ati ye yagwa mu laavu ne batandika okutambuza ekintu kyabwe kati ajja agwa ku bulamu obw'omuntu agezaako okufaanana bw'ati kansoke nkole comments zino okusinza batwawulidde story naddala mu kusooka sister yayogedde kuba nti yalimba omulenzi ono nti alina omwana omwana gwalina mwana wa sister we naye abajjukira mu kunyumya kwe agamba nti nze omulenzi nasooka kumugamba nti munnange nno wootabadde taata wange yafa ate era wootobadde nazaaliramu omwana kati ono naabanga takikkiriza bamubuulidde amazima ate takkiriza mazima nawe kayinfaaki kyokka nkulimba sizaalanga ku mwana kati annyonnyola omwana naye ate naakugamba bwe baasisinkana omulenzi ono bwe yajja ewaka ebyali bigenda mu maaso ebirabikako ebikwatikako byonna omuntu wakozesa amagezi amazaale atoola n'agabiza n'agattako asobola okufuna ansa yenkomeredde nti ono omwana wange
mujjukira ebifaananyi tekwaliko kya mugenzi bonna basista be baali webali n'abaana baabwe oyo n'atagatta to read between the lines bw'ayogedde eri abantu abapapa okukola komenti abapapa okusalawo abatafumiintiriza nnyo bawulidde nga sister agezaako okussa wansi omusajja njagala babuulira abantu twagala bwagaze kutugamba bye twagala kuwulira waliwo obulamu bwe twetaaga nga bagenda kutulumya n'amazima than okutusanyusa okutuweeweeta n'obulimba. So sister tutegedde genesis y'okuba nga atambuliza omulenzi ono mu bulamu obw'okuba nti amulaga nti omwana si wuwe naye olina asigala nga akikkiriza. Mulimu bye sijja kugendamu nina bye nasazeewo okuprioritizinga. Sister ono okusalawo okubeera malayika, okubeera omuzadde, okubeera omulungamya, okubeera bulaadi oba kyali eri omulenzi ono nga tamugambye nti tetuli mulaavu direct naye ng'era omuntu ategeera osobola okigatta n'omanya nti omuntu ono ansaasira busaasizi ne tetuli mulaavu okusinzira bw'obiwulidde. Njagala okugenda eri ggwe omwana ow'obuwala so nga ate waliyo n'abaana ab'obulenzi abalina abaana ab'obuwala be baagala nga balabika tebalina magezi mazaale. Mwali mulabyeko omusajja eyawasa omukazi naye nga mugamba nti omukazi ono ng'oggyeko ekyokuba nti azadde abaana mu maka muno maybe n'ekyokuba nti afumbira omusajja kiki ekirala ekiri mu ye byali bibabaddeko walalabyeko mukwano gwo ng'alina mukazi we ne weewuunya bakyakola ki n'omukazi oyo ebbanga eryo. Waliwo gwe tumanyi eyo musajja alina omukazi naye omusajja omukazi home person si gojogama nti alina omulimu gwakera n'agenda okukola mukyala wawaka naye omusajja akoma wawaka n'ayoza engoye z'abaana ze bagenda okwambala enkya nga bagenda ku ssomero n'alongoosa engatto n'abategekera buli kimu ekibatwala ku ssomero n'akeera n'abatwala n'avaayo n'agenda ku mulimu n'abala obudde abaana bwe bava ku ssomero n'agenda n'abajjayo n'abazza ewaka n'amala okubazza ewaka nadda ku mulimu. Ojja kugamba nti alabika wa boda so boda eri nga vaani ebano na mukwano gwange nedda. Saagala kugenda wala nnyo ku bulamu bw'amaka gano naye njagala kujjayo okukulaga nti wallahi eriyo abasajja abaawasa abakazi ng'omukazi yasoma kayasoma surprisingly oba n'afuna na first class degree naye nga mulina buli kaseera okwejjukiza nti gwe okijjukira nti ono omukazi yasoma ng'abamu ku mmwe bwe mwogera mwe mwasoma naye bisoboka era bw'ozuulanga nti musajjawo mukazi wo ali ekyo oyinza n'okuba nga teweetaaga kwawukana naye kubanga tujja kubyogera ng'olwedde mwalegalizinga relationship yammwe mulina abaana waliwo by'otandyagadde kuddamu bwe badiiringa n'abantu ekika kino engeri ndala Katonda bw'akuwa omukisa no acceptinga nti munno gwe wawasa y'oyo gwe wafumbirwa y'oyo kati oteekeddwa okunoonya engeri gy'ogenda okusurvivingamu n'omuntu ono olw'okuba sister avuddeyo okutunyumiza obulamu bwe n'omulenzi muwala anyumya ku mulenzi ngenda kukozesa ekyo amaka ge mulaba agamu ng'abakazi bali nnyo ku front in quotes agamu
ng'abakazi bali nnyo ku front. Oyinza okupakuka n'otema omugambo omukazi yaloga omusajja, omukazi afuga omusajja, omukazi ayisa bubi omusajja, omukazi anyooma omusajja, obyogerera bbali. Kale oyogera ng'olekamu kuba bingi oba tobimanyi. Waliwo abakyala asalawo n'agamba nti kaakati omusajja ono sigenda mmuleka nti twawukane. N'agattagatta byagattagatta. N'agamba kakati kamuyambeko nvuge. N'akwata omusajja n'amujja mu driving seat n'amuteeka wali awako driver ne batandika okuvuga ne batambula. Abakyala abatonotono ab'obuvunaanyizibwa abakola ekyo waliwo bye batajja kwogera. Muve ku bana abagenda bakuba kkerere talina kyakola omusajja mmenya kale ate kansooke mbabuulireyo ekiri common ku bantu ekika kino. Kyangu okusanga ng'omusajja bw'ati takiitinga. Netujja kugenda mu ssimu ye osangemu okugalangata kwe n'obulamu bw'abakazi abalala. Era musajja wo ng'omubeerako ogu omubeerako ogu n'akumenya ogu ne muleppukaaba nga tewaliyo mulala. Munnange surprisingly bw'okiwa obudde ozuula nti abaako relationship zaagezaako njagala kukinoganya. These people are not just faithful by default. No. Era temwenyumiriza nnyo nti abantu bano baba beesigwa. Njagala nkiddemu mbere clear. Bobo papa kati koma wano eno video gireke ogenda okola ebira. Sigenda kwogera nnyo n'ebyo ngenda okwogera byetaaga omuntu ng'ofumintiriza nnyo. Abantu bano tebatera kubeera faithful nti beesigwa. Naye embeera zaabwe bagezaako olumu okukwana. Bagezaako okwaprochinga abantu abalala. Munnanga abantu abalala ne bakugirako enkofiira ne bakulekera omuntu. Abeera n'omuntu wiiki nga 2 mwezi n'atandika obuza omuliro nga tebamusobola. Kino bwe nkyogera oyinza okugamba nti tekisoboka. Okujjako kankwewunyiseeyo, sometimes such people end up nga bagenda ne bakukuta ne bagula bamalaaya. Afuneyo wa lunaku n'agenda n'alekeeyo. They're not just faithful by default. It is the situation gye beesangamu nga teri batera kuba accommodating even a quarter of what you're doing. So togenda ngango oyina eruli amusanga agamba bannange bw'aba ayina abatonotono bakibuuliddeko omusajja ono bannanga mmeya naye ekintu kiri kimu kyokka kyenkyayagala ku musajja ono tayenda. Naye ate be bamu abatera okugamba nti naye omusajja ono nga nnavuddewo wano teri mukazi gwasobola kubeera naye. Muntu y'omu yagambye in the first place nti omusajja ono ekirungi kye mwesigwa. Naye atakkiriza nti tasobola kumulekawo n'afuna omukazi omulala. Oli kyava agamba nti kakati bano baba baafuna embiriizi zaabwe. Nti olwo lwe lubeera olubiriizi lwe Katonda lwe yamutondera nga bw'avanga ku olwo kyekiri kye tugamba nti agenda kuwanga tto. Munnange simanyi nnyo buli kintu ku nsi kuno wansi w'enjuba nti nze nkimanyi nti nina answer yakyo. My answer is I don't know. So am I to know everything? I don't know. But trust me, obufumbo bwe bugaana n'omuntu oyo bw'atyo gw'abadde naye ebiseera ebisinga bebo bemusanga ng'omukazi bwe yava mu makaage yasooka n'agezaako n'abaako baleeta finally n'akita. Ndowooza ng'akukutireyo n'agenda n'atemesa ne bamugjamu n'ajja n'atambuza obulamu. Amaka bwe gati
ng'oli mwana wa buwala tutandikire kwata nabagayingira njagala kubeerera wa mazima nkubuulire nga sekkiriranyiza omulenzi ng'oyo bw'omudetekitinganga ng'olina engeri gy'omwewala omwewalanga. Relationship yo n'omuntu ono ekisinga okwewunyisa nti eba egenda kukumenya okuva mu ntandikwa okutuuka mu nkomerero nga ne famire y'omulenzi teri kutegeera, tebaali kusiima okujjako abatonotono ate era abatali kugamba beba ababa bamutegeera. Oyinza okusanga nga maama nga yategeera obunafu bwa mutabani we naye nga n'amaanyi agajja okugamba nti muwala weebale kunkuumira mwana nga nango gamubula. Ebigambo ebijja okusinga obbafubutukamu waloga omwana waabwe, wateeka omwana waabwe mu ccupa, okontrolinga omwana waabwe, tomuganya kulowooza buli kimu gwe musajja awaka ebyo bye boogera naye eby'omunda by'oyitamu ebiseera ebisinga tebasobola bitegeera. Waliwo obufumbo obuyinza okukumenya nga bw'ogenda okubugamba abeewammwe bajja kubuuza nti omusajja wamukwatidde mu bwenzi nti nedda, ng'ebirala tebaagala kuwulira. Katonda bw'abanga takuyambye n'obaako ky'okola, abantu bwe bati oyinza okugakaaba obulamu bwonna. Ate kambabuulire, Katonda bw'akuvaamu omuntu ono n'ayingira mu koomuze ogw'okubeetinga. Bwe mboogerako oli agenda gasozi kuwabeera na buli muntu bonna obamanyi, si bamanyi bonna, si buli muntu nti mumanyi ndeka, naye omuntu ono nga yayingiddemu omuze gw'okubeetinga, oyo yaba mujjawo gw'olyekuuliramu emulago mu bufumbo obwo, kubanga ono abajja ku betinga. Katonda bw'abavaamu omuntu ono najja abeera omusomesa oba najja abeera mukozi wa gavumenti nga waliwo omukisa gw'akasaala akajja buli mwezi nga kali ku shuwa, nga waliwo omukisa ogw'okufuna aw'okusula bali mu nnyumba z'abasomesa, ekitongole kyabawa ennyumba. Katonda bw'akuvaamu n'abanga ekyakirina. Mwali muwuliddeko abasajja nga mu bulamu bwe yakolayo ekikolwa eky'obuzira kuzimba we mubeera, oba yali alooni, salale looni, mortgage oba kiki, naye n'alyoka ateekawo akayumba we musula. Aba yasonda amaanyi ge gonna mu bulamu n'agasonda n'agenda akola eky'obuzira n'assaawo ennyumba. Oba tokyalina kirala ky'omugamba, anti ekirala kiwandimugambye kwe kuba nti mugenda kugenda mu bazadde omwanjule, muba mwakikola nti teyakukuba mpeta, ntayi empeta muba mwagikuba, maama aba yaggwayo. Okyamwagaza ki? Okyamwagaza ki? Kati n'otandika okuleppuka n'obulamu ng'ekitiibwa kya mukyala gundi okirina. Mukyala gundi sha kukereziyo oyogerwako mu bafumba abatudde ntende bannange mukyala gundi munnange kaakati mukyala gundi, naye ng'omuliro gw'oyitamu ewuwo gw'ogumanyi. Okuweerera abaana Katonda bw'akuyamba n'akuweererako, naye abantu bwe bati bava balina embeera gy'ojagala okufulumya ekigambo okakase nti bwe nafumbirwa omusajja musiru, naye ng'otya okukyogera.
baba bakuwalula. Kati ate mujjukire nti sister mu byeyogedde Gayo ono alina omuze ogw'okubanga takkiriza. Ekisooka Gayo ono alina engeri yakkiriza nti mugezi ategeera. Kakati bagenda ne bamanipulatinga mu bintu ebirala ne bamuwabya mu bintu ebirala. Kati waliwo abantu abayinza okumuggyako ssente. Katonda bw'aba akuvuddemu nga muba mugyamu ssente siggwe, kubanga ate eriyo b'osanga nga ssente ze ku mulimu gye zigendera. Omusaala nga yakagufuna nga bamumanyi. Niwabeera waawo obuwala obumusudiya nga bumumanyi tebwagala musajja ono kubeera naye, bumukozesa nga bwe yayogedde kumwewolako ssente. Kakati ate ayagala ofiiringa kiri nti mulenzi, nti wa mugaso, nti abasinga. Kati omusaala ogwakakadde ogenda okukakkana nga wasigaddewo emitwalo 2. Nagambye nti atafumiintiriza nnyo tasobola kutegeera story eno. Kati waliwo abawulira nga bo bagamba nti omusajja ono mwangu. Era sister ndowooza kugamba tannaba kubeera nga awulidde nnyo bwasingo kumutuulamu. Omusajja ono mwangu. Then kati mutegeerere mukwano, okumutegeerera kojja mutegeerera ojja mutegeerera ate ku byasazeewo mutegeerere. Ekyo kankikubuulire. Waliwo bupotion, waliwo butundutundu bwayinza okukkiriza omutegeereremu, naye waliwo abayinza okukusooka ng'oba oli awo yandiyagadde n'okumutegeerera omutegeerere, naye olw'okuba alina obunafu obw'okuba nti bamuwudiisa mangu. Toba kushuwa okujjako nga tugenze mu nsi nga Zambia gye mpulira nti omusaala akawunti y'omwami omukyala agibeerako sse. Kugamba mubanga abalina akawunti ey'ababiri ng'omukyala bw'aba aganye okuggyayo ssente tozijjayo. Mbiwulira Zambia mbu abantu baayo banywi nnyo. Kati government oba abakyala baki influencinga ne bajje bagerezaako okunoonya engeri gye bayinza okukikola ng'omukyala asobola okwakusasinga ssente kumpi n'okusinga omwami, ate omwami wadde yaba azikola. Kati ng'omukyala bw'aba aganye omwami ayinza obutazaakusesinga. Kujjako ng'ekyo kyokoze. Bw'oba si kyokoze ngambye nti ogenda okwagala omutegeerere nga bamutegeeredde dda. Oyinza okwesanga nga famire mwe mwava eyamutegeerera ng'oli amuba ku ttaya. Mwali mulabyeko abantu ng'alina omuntu amuba ku ttaya, alina mwannyina, buli kintu mwannyina yakimanyi. Mwannyina bw'aba yaganye aba aganye. Mwannyina bw'agamba nti ekyo tukikole ng'ajja kukikola, baba bategeera. Kati bw'akusooka olwanagana ne omusajja n'olwanagana ne mwannyina mulamu wo, ng'olina amaka, olina abakazi abasajja abo b'ofumbira, ng'olina kubanga olinnya mu kimu nnyo ne sister woono. Bano abantu bwe bati muyinza okubanga temulina nnyo by'amaanyi waka bikwatibwako ebiraga nti obufumbo bwamwe si bulungi. Muyinza okubanga temuyomba, naye ng'olina engeri gy'ofa ekiziiro mpola nga n'abaana tebajja gamba nti taata ayisa bubi maama. Era olumu bayinza n'okuwunzika nga bagamba nti naye maama ye waakajja bangu, maama ye waakalaaca, ye waakabanzi, naye nga tebamanyi kikyoyitamu. Ng'olina kukalambira, olina buli kaseera okubeera ng'ogenda kunoba n'oteekawo, olina kuteekawo mbeera nga bwe muwulidde bw'agamba nti oteeka okumpa proof nti ssente ezo ozitwala mu bbanka. Kwata ka video kati olwo oyimiridde olwo ogenda controllinga, naye omuntu gw'ocontrollinga teyasurrendaringa nti ogenda mu controllinga 24/7. You will control him only when he gives you access. N'otamanya nti ogenda mu controllinga nga bamucontrollinze dda. Bw'agattamu ekyokubanga takkiriza n'omugamba nti naye waŋŋambye bw'oti. Ekyo kisinabadde ntegeeza, nze nabadde ntegeeza kino.
era bwe tuba tuwulidde story eno nga mulimu abakyala abagiwulidde n'abaami abagiwulidde ng'owulira ebimu ebiwuliddwa ku musajja ono byekuusa ku bintu ebimu byobadde towanga birowoozo ku ggwe, twala omukisa guno okubaako engeri gye weekolamu omulimu. Abantu babeera mu bufumbo. Bino bye mugamba nti naye omusajja ono bwe yawasa omukazi ono yali munyirivu. Naye omukazi bamulyako mmere nga tasula njala. Kw'okulyalya kati bye tutamanyi y'engeri emmere gy'ejja ku ttebo, ebyo tetubimanyi. Ogenda okwekanga olumu nga okulya ng'omukyala yatayiminze. Olwalabye message eya bank, mail bwe yagirabye nti etuuse, n'adduka n'agenda gyo sente n'awamba mpambe. Kati abantu bano ebimu obikozesa kibuli, naye ekibuli ky'ogamba nti gw'ogenda okukozesa ekibuli always onaabeerenga tareactinga. Kati ogenda kusalawo akukube okaaba amakube, ayombere ebyensonga nti sente wazijjeeyo okusasula fees, kubanga ojja kizuula oluvannyuma ng'onoomuyaaye gw'olaba abantu bawa sente bo basasula abaana baabwe school fees, ne bamumatiza n'asasula school fees ez'omuntu omulala ng'ewammwe bakyaba bangi. Olaba ekibuli we kijjira, kakati otandika okusuffocatinga, omubiri ne gukuggwako. Taamu egenda okutuuka abaana okudda ku ssomero ng'omusajja sente azifuna naye nga zaggwawo. Ne weewola wano na wali n'otandika kuwamba mpambe. Abamu abakyala abamu abalina abasajja bwe bati basituka ne bagenda ku mirimu, nali mulabyeko. Yinza ogamba nti munnange enjogera ngero z'awakayimba nango, nali mulabyeko. Omukazi yasituka n'agenda ku mulimu, omusajja gy'akolera n'atuuza boosi w'omwami we n'amubuulira buli kimu, ate boosi n'ategeera nnyo omukazi. Yali muntu mukulu, njogera ku boosi, musajja wa buvunaanyizibwa, musajja aw'ekitiibwa amaka. N'agamba n'ayita omwami, ne bakkaanya nti bw'aba anaasigaza omulimu ogwo, sente zaafuna ateekeddwa okukakasa nti omutemwa bwe guti boss alina ofunanga report buli salale lwegendayo ng'ateekwa okukakasa, ate okukakasa nga kuva eri mukazi nti sente zino yazifunye. Kamba surprising, ezo ze sente ezakyusa obulamu obw'obufumbo bwabwe okutuuka we nnakoma obategeerera. Kuba kakati simanyi nnyo bigenda maaso mu bulamu bwabwe, I am not even sure oba bakyaliwo. Naye nzijukira ekintu ekyo nti omukyala akalembereza, kubanga ate Katonda yagenda n'ayamba omukyala ono, ndowooza yatya nnyo okudisappointinga boss nti akasente kano bwe yakakwatanga yakakozesanga n'amagezi. Eyo yenjawulo gye twalabako. Olwaleero kyenninga kyemmanyiko ekitono nti omwami takyakolera gye yali akolera. Kati lwaki mbagambye nti simanyi bigenda maaso mu bulamu bwabwe, naye obulamu bwe nategeerako bwe buli nga akyakolera we nali mmanyi nti boss sente yalinga ezimu yamugamba nti omukyala ateekeddwa za accessinga as soon as akasaala kagudde ku akawunti. Ne bakikkaanya, omukyala awo we yaddukirako. Ndoza singa byali badde biseera bino omukyala oyo yali badde yakozesanga sente ezo ku processinga mpapula kufuluma n'ebyenjogera byemabegako. Njagala kubategeeza omukyala oli mujjukira, kubanga nafunako omukisa okwogerako nange, ate nga nkubuulira oluvannyuma nze narekomendinga nti omanyi nnyinza obutabimala naye tuukirira boss w'omwami omugambe. Ne mugamba as far as I know he is understanding and he respects
marriage. Kati genda omukyalo oli yandaga nangamba nze ondaba abantu bewaffe beesiimisa omwami wange, abantu bewaabwe w'omulenzi tebanjagala kubanga okuva lwe nayingira mu bulamu bw'omusajja ono abamu tebamu accessinga nga bwe baali bamu accessinga. Yalina omulimu ebiseera ebyo, omulimu ogwo nga asobola okufuna looni, nti omusajja olumu yajjangayo looni n'alya looni ey'omwaka nga ssente si yagenda ozikozesa ng'agenda aziwa muganda we n'atazimuddiza n'asasula looni, aba yaakagimalayo omulala najja. Mujjukira olunaku lumu lwe nagamba abaana ab'obuwala, kwolwo nagamba babuwala, abaana ab'obuwala mugenda no natekako n'ab'obulenzi, mugenda ne mulowooza nti mugenda kubeera bayeesu ba famire zammwe, n'olemu okukwata essimu gy'oyagala n'okwata gy'osobola, oba n'olemu okwambala engoye z'oyagala n'oyambala ziriwo zikuyisaawo, naye ng'oweerera, oliisa, osasula renti ow'abantu bo ng'olowooza ati ku nkomerero bali kujjukira, so nga bw'olifa obulamu bwabwe bulyeyongerayo. Abasajja abamu benjogerako kati batera okuba bano ng'ewammwe omukyalo okaaba ng'olwana entalo z'otandirwanye just kubanga omusajja wo mwangu waakumanipulatinga, tayagala kuswala, tayagala kuyiwa buyinja, n'omugamba nti naye okusoma kwakugasa ki? Kubanga ate abantu abakozeeko mu accounting oba finance balina engeri gye batamala gavaako kasente, n'ogamba nti ono yabaaki. Nga mmaliriza njagala kusaba ebigambo bino, weetegereza nnyo omuntu gw'otwala. Yasoma kirungi, naye waliwo bye tuzuula ng'abikola nnyo okusinga empapula, kubanga kyangu okusanga buli muntu akutuukirira nga yasoma. Bwe mutandika okugenderera ebitongole kati ebiri ku ruutinga abakozi abapya ennaku zino, bakimanyi nti ekyokubanga olina degree, ekyokubanga mu ssomero wakuguka mu layini eyo gye bakwagaliramu, ekyo kiri obvious kubanga buli mwaka amatendekero gafulumya abayizi. So ekizibu ky'Abannayuganda si butasoma, kubanga abasomye bangi. Ebitongole ennaku zino bino ziri basics, biri bitandikirwako, ebyo si ebintu eby'amaanyi ebitongole bibemanatunulira ng'empagi. So ako ka bulijjo kati ekyo kyo kimanye nti oteekwa okubanga oli wasoma. Ne banoonya ebintu ebirala, engeri gye weeyisaamu. Singa ekitongole bukyenkya nga tekisobodde kukusasula musaala gwo mu budde, oyinza kweyisa otya, oyinza kureactinga otya? Oli nga bakimubuuza ng'agamba mba ebira byonna tubikole, njakola ekitundu kyange naye mukole ekitundu kyammwe, omusaala okulwayo ntabuka. Enganga kazi agambye nti alina first class degree mu layini eno, ate awo mulungi, naye wano agambye atya nti omusaala bagulwayo akola atya, atukuba, atusuwinga, tadda kukola. Omuntu ono mugumiikiriza, omuntu ono ali considerate, akkiriza nti obulamu leero byanguwa luli bikalubamu ebyabimanyi. Bannange ekyo kyokka ne kikulemesa omulimu. Baagala okumanya obuzibu bwe bujja obwaŋŋanga otya. Bagenda okulaba ng'eri wayita nnyo, naye buno obwa bulijjo. Ekyokubanga omusajja asoma
kirungi nesi empagi gwe tugenda okuyimirira buli omu asobola okuba n'ekyo. Omusajja ono ddala munaatuulanga wansi ne muteesa n'oyogera n'omwami wo n'oyogera ne girlfriend wo. Ddala omusajja ono anaakulumirirwa, asobola okukkiriza nti alina omubeezi, asobola okumubeera. Ddala omusajja ono akkiriza nti muntu asobola okulemwa, naawe osobola okulemwa. Kitegeeza nti singa abeerawo okusowagana, waliwo okukkakkana okwetonda okumenyeka, okukkiriza ensobi. Byenjogera kati biwulikika nga bye bitono, kyokka ate bikola kinene okuyimirizaawo obufumbo bwa relationship. Njagala kukuleka wano, nkwagaliza obulamu obulungi. Emirembe gya Katonda gibeere naawe leero ne bulijjo mu linnya erya Yesu. All say amen.